Twagala okulaba ekintu kino ekyokuyonja ku nsigo zaffe nga bwe tunaaba omubiri ne tulongoosa enjala tulongoosa amaaso. Obutonde buno bwe mulaba tuli mu kintu ekyawamu, katugeze tuli mu kibookisi kyetuyita obutonde. Obutonde buno tulina okukolagana nabwo bulungi. Omutabana tulina n'endwadde zonna ezitutuuseeko lwakuba tuddukira nnyo ku bitali byaffe. Ffenna tulina okuddukira ku environment gye tulimu ne plants ze tulina tuzikozeseza tutya. Kati tulina okuyonja ensigo zaffe. Ensigo zaffe mu luzungu ziyitibwa kidneys. Kidneys ezo zikola omulimu ogw'okusengejja omusaayi nga guvudde mu kibumba oba nga baguzaayo mu mutima oba mawugo gwongeramu oxygen n'okusobola ogupika gusobola okukola kye gwetaaga. Naye gulina okubeera nga gusengejjebwa. Mu kusengejja okwo tuyamba omubiri okulaba nga gufuna potassium amala, kuteeka tuga minerals tuzifuna ezimala nga n'ozonaazaako n'obutwa bwe zirina. Olaba batwala filter nga bazikola service y'emmotoka bagiyisaamu oil ne bagiyisaamu n'empewo neeno eya filter naye ne bagikola kyekimu. Kakati wano oba olina okwoza ensigo zino zooza naki? Oyagala okukola glass 4 ofuna carrots 4 n'ofuna ne beetroot n'ekimmonde nabino ebikoola byakyo n'obiteekamu nabyo n'obikwata nosooka obiyonjaako. Waliwo gwe tuyita sireri abeera mu butale. Sireri kasi bisitooko buna oba obukoola oba buwanvu bwe butyo ojjako buna nabwo n'obuteekamu n'oddira n'eccukamba emu bweti toyo togiwaatako kikuta okirekako n'okola juice n'onywa. Kyoyinza okikola emirundi 2 mu wiiki oba buli lunaku. Kuba ffenna tunaaba buli lunaku. Kati eno sanitation kati kuno kuyonja nsigo kwe kusanitizing ensigo nga bagamba munaabe nnyo engalo naye ensigo munaazinaaze nnyo omusaayi gujja kubanga nagwo omuyonjo nnyo. Kati bwe tunaakola bwetyo tujja kubanga tweyongerayo mu maaso okubeera abalamu. Tuleke okuddukirawo na nnyambe noono tuddukire ku bimera bye tulina ebiri mu ffe. Tetujja kulinda vaccine sooka otuliniinga omubiri gwo.